Abantu abaliko obulemu ku miruko okwetoolola eggwanga bakedde kulonda abakulembeze baabwe ku mutendero gwa Erositu nga mu bitundu by'entebe okulonda kubadde ku kkanisa ya St. Paul's Kabale Church of Uganda Anglican nga balonze ebifo okuli ssentebe, amumyuka, ow'amawulire n'ebifo ebirala. Stanley Busagwa ssentebe wa NRM buno n'ategeeza nti abalonzi ba DP babadde batiisatiisa abawagizi baabwe era nga buli omu abadde alwanirira oludda lw'okusobola okuwangula nga ensonga lwaki wabaddewo okusika omuguwa. Nga bwe bakola intimidation aba opposition baba intimidating bagende basimbe mu line eri eyaki ey'opposition. So kwe kubaddeawo okuteeka bammemba baffe ab'e NRM kampu yaffe nga tugiza wamu. Oluvannyuma abadde akulira okulonda kuno asomye abawanguzi era nga NRM ewangudde ebifo byonna. Kwizera Bava ye chairman w'abalema mu Kabale parish yonna. Yekyengera okulonda kuno kubadde ku ddwaliro lya Kyengera Health Center 2 ng'eno abaliko obulemu balonze ssentebe waabwe omujja Bageya Muzamil ng'onayisewo tavuganyiziddwa ng'amyukibwa Nakawuka Agnes n'abalala. Era nsaba gavumenti eno enyambeko empeeko obuyambi osobola okuyamba abalema bange. Babaliko obulemu emukono bakonkomalidde mu bifo awalonderwa olw'abalondesa obutalabikako naddala mu munisipali y'e Mukono nga Moses Semeya yagala okukiikirira abaliko obulemu agambye nti ebyabwe tebiri mu kusika muguwa. Singa obungi tebibeeramu kusikangana miguwa kubeera kuteeseganya era abasinga bali ku kakiiko kano bayitamu unopposed nga tebavuganyiziddwa. Ye kansala w'abaliko obulemu Ramadhan Majala Nsubuga akukulumidde abakakiiko k'okulonda obutalabikako. Gamba ssaawa 4 twakedde dda ffenna weetuli naye abakubiriza ensonga ezo bo tebakola ki tebalabise. Kyendowoozo babalinga nga abanyooma obunyomi abaliko obulemu. Emu abaliko obulemu basabye gavumenti balowoozeeko mu by'okwekulaakulanya. Okwogera bino babadde bazze ku kkanisa ya St. Peter's e Kawaala okwetaba mu kulonda abakulembeze b'emiruka mu kitundu ekyo. Buliddemu okulonda kuno Kato Eno kalangiridde abawangudde n'akuutira abalondeddwa obuteerabira abalonzi baabwe nga batuusa wasava.